ekintu ekiyitibwa independence abantu buli omu akitegeera bubwe naye okubeera independent tekitegeeza nti kisuubirwa obanga oli attorney general sijja kwebuuzaako nti nsobole okutegeera entambuza yaki y'amateeka interpretation y'amateeka bwe nzija okwebuuzaako mba sikoze ensobi amba nange neyongera kwerambika kuba tukolagana absolutely tewali ayinza kubeerawo n'akola mulimu guno n'okukola wekka n'olwekyo ekyo kisinziira mu kutegeera kw'abantu sibajereze siyize eki naye omala kutuuka mu ntebe ng'eyo n'olaba okubeera omwetengerevu kitegeeza ki tojja kwekolera ssente zitambuza mulimu tojja kwekolera mateeka g'olambika mu kukola omulimu gwo oba gweweesigamako gava mu palamenti egakola otherwise walibadde weekolera amateeka agago n'olwekyo oyo yenna agamba nti akakiiko tekeetengeredde mba mumusaasira nti entegeera ye bweri tamaze kwebuuza ddala okubeera omwetengerevu kitegeeza ki tusaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nate tuze okubanga tuwayamu nga bwe nabasuubiza nti twegatibwako abantu ab'enjawulo ne bajja ne tugenda maaso n'okubanga tunyumyamu nabo okwongera okulaba gyenvudde waabwe yaliwa okutwaliza wamu n'olwaleero ndi wa mukisa neegatiddwako Engineer Dr. Badru Kigundu bwe tugenda okubanga tuwayamu naye twongere okulaba gyenvuddewe okutwaliza wamu bangi mumanyi abantu bano kumanya gaabwe naye ebiseera ebisinga temumanyi buvo na buddo bwabwe okutwaliza wamu weewaawo waali saagala kwogera bingi kasooka babuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo Engineer nsanyusa okulaba njagala kusaba bannayuganda abo batulaba ku Star TV obabuuzeeko tulyoke tweyongereyo bannayuganda bannange abalungi ate benjagala okuva edda n'okutuusa kati mbalamusizza mwebale kwewaayo kubeera mu puroguramu eno nga tuwaya nammwe katusuubire nti betunayogerako binaabamu omugaso eri ababiwuliriza ate ne byeyongerayo n'okuva ku babuuliriza kuba baba balina okunyumizaako abalala Mukama Katonda abeere wa kisa njagala n'okuyozaayoza abasiraamu olw'okutuuka mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan n'okubaagaliza bagumaleko bulungi tweyanziza gatulaba omulungi Engineer Badru Kigundu akabanga kabadde kawanvu nga tetuwuliziganya naye olunaku olwaleero at least tuli naye okwongera okulaba nga tuwayamu Dokita buli lwe tubeera mu puroguramu eno ekibuuzo kyensooka okubuuza abagenyi bange kwe kuba nti bennyonnyolako oli n'amanya nti Engineer Badru Kigundu yaani okutwaliza wamu Engineer Dr. Professor Haji Kigundu ebitiibwa byonna webimalayo owange tebiggwayo Salongo kyekitaliiko ekyo kikyabuzeeko ekibulako kyokka ekya Salongo ye Dokita owozza otya nga okirowoozaako ekyo ye mwana aweggonjebwa azaalibwa abazadde Mukama Katonda beewummuza nja kuba abazadde ba mirundi ebiri oyo yennyini gwenvaamu mu ntumbwe ye mugenzi Haji Yunusu ke Luswa agalamidde mu kikajjo
wano mu Wakiso ate n'omukyalo omulungi Hajati Nia Namatovu Kabugo naye Mukama Katonda yamujjulla era agalamidde mu kikajjo wano. Omuzadde owokubiri Haji Abasi Bamulanzeeki oyo naye Mukama Katonda ow'obuyinza yamujjulla nga agalamidde wali Empigi mu Mawokota. Lwaki abazadde ab'emirundi ebiri? Kubanga oli ayinza okwebuuza ebiseera ebisinga tuba n'abazadde ba mulundi gumu n'ogamba taata wange ye yali Haji Yunus Luswa naye gwe ogambye ngenda kubawa ba mirundi ebiri. Lwaki ab'emirundi ebiri? Mu nsi muno mu butonde bwaffe mubaamu Katonda bagamba nti oyo kamuwandeko eddusu bwe riti. Nze lwakuba sitera kyogerako nnyo naye nga nze omu ku abo abaalondwa ne bazaalibwa omukadde oyo taata wange gwe nsembeyo okwogera sigamba nali mu mugga nannonda naye yannonda lwa birungi bye yawulira ebyayogerwa ku mwana ono nga mmaliriza primary e Kawasanda mu mwaka gw'1958. Mukadde wange oyo yawulira twali ku mwoleso gwa ssomero gusembayo omwaka yajja mu mukolo nga talinamu mwana mu baana ku ssomero eryo naye yajja ng'omutuuze omulungi ajja awulirize. Ku nkomerero omukulu w'essomero n'atandika okusunsula abaana abagenda okufuna ebirabo eby'enjawulo. Otawanvuya nnyo n'atuuka ku mwana eyali asinze mu by'okusoma ng'ali mu kibiina ekimaliriza. Omwana yali asinze okujjumbira ebyeddiini era mu mwaka ogumaliriza n'omwana yali asinze mpisa mu mwaka era ogwo ogumaliriza genda okusoma amannya nti Badru Kigundu. Nga byonna gw'obisinzeemu? Nga byonna nze mbisinze. Osinze mu kusoma, osinze mu byeddiini, osinze mu by'empisa. Yesebo. Akati omuzadde oyo kyava wanika omukono mu bufunze mu bantu bonna abaaliwo. Omukulu w'essomero n'amuwa omwagaanya nti Haji Abasi Bamulanzeeki ki kyoyagala okwogera. Mungu amusaasira eyo gy'ali n'agamba nti omwana oyo bazadde bannange mwenna abali wano sazze wano nti nninamu omwana mu ssomero naye Katonda yamanyi lwaki nazze. Naye omwana oyo njagala kukola kye bayita proclamation oba declaration okwewaayo nga mwenna muli bajulizi. Omwana oyo njagala muzaale negatte ku bazadde abo Katonda be yamuwa be yabawa muweerere nga tuweerera bumu n'omuzadde oyo eyamuzaala gwe baali tabamanyiganye ate ye muzadde wange teyaliiwo. Olwo bagenda okumanyaga teyali nawo. Maama ne taata tebaliwo. Sinza bananya olugendo lwali luwanvu nnyo. Nasanyala amagulu nzenna nakankana kino kiki Mukama Katonda ekintuuseeko. Kale awo mu byempimpi kubanga olunaku sisobola kwogera ku ekyo omuzadde eyanjagala ate yatuukiriza pledge gye yakola yampeerera nenfuuka omwana omuzadde mu maka nti buli luwummula nga ŋŋendayo nemala ekitundu ky'oluwummula ate nenzirayo nemala ekitundu paka lwe namalako siniya yonna
okuba makiyo nti ngambye nti yatandika nga bumaze primary tugenda mu junior 1 abamu abajjukira junior 2 tugenda senior 1 okutuuka mu senior 4 ng'omuzadde oyo atuukiriza obweyamo bwe yakola mu lujjudde lw'abantu kale kyenva mwagala kyenva buli kaseera bambuuza abazadde we baani soogera omu ng'ate oli wafumbe ono wankima kale yensonga lwaki oyogera ababiri ddala weewaawo ne bamaama ebiseera tebikkiriza kubamenya kuba bonna banjagala mu famire eyo ne baganda bange weewaawo abo b'otandikiddeko be bakuzaala kubanga ekibuuzo kyaffe kigamba nti Engineer Badru Kigundu yaani then kati awo tudda ku ggwe kennyini ye mwana omuwombefu omwana yatuumwa amannya ga Badru M for Malimbo Kigundu era mbadde nkwewunyiza erinnya eryo nga sinnaliwulira ate nga byensoma byonna waliwo n'akatabo akamu kewampaako erinnya eryo mweriri Malimbo ddala liri silent ku bi documents zo ez'enjawulo oba nalyo kweriri ebimu liba silent owanvu yennya amannya nakyo oluusi kyagala olekemu ekinaavaamu omusomi yenna okwebuuza nti M yeki male musajja mukazi naye abaaya oluusi ayagala ansanga nambuuza nti M kyeki bwe mba njagadde okulambulula nkirambulula kuba nakyo kirinako ebyafaayo byakyo then oli ayinza okuwagala okumanya Engineer Badru Kigundu bamuzaala ddi Engineer Badru Kigundu asomera tulyoke tugende kusoma in fact kuba bwe tugamba yaani professor tuwulira professor dokita byonna birina muki eyo yonna tutuukeyo Engineer Doctor Badru Kigundu bwe ntera okuwandiika mu bufunze okusinga okulambulula biri byonna yazaalibwa nga lumu omwezi omubereberye 1945 oluvannyuma lwa Ssematalo kale mu bufunze byebiseera bye nazaalibwamu kale ayagala okubala abale musibuka w'okutwaliza awamu osibukira wa ddala kuba bataata tubawulidde naye wa gye musibuka muli ba Bulemeezi muli ba Buddu muli baawa bebutamba muli baawa oba oli waawa musibuka wa ddala nyinza ogaa nti ebifo bingi kuba mu kuzaalibwa ddala okubiikibwa kutuuka ku nsi kuno nasuulibwa mu ddwaliro ly'emitala Maria Masaka Mawokota Nkozi naye mu buto bwange natambuzibwa ebifo ebiwerako mu kuzaalibwa nali ne maama yekka ne jjajjange ekiseera bwe kyatuuka okuzzaayo ewa taata ne tugenda ewaduduma mu bulo Butambala eyo gye twava ne tugenda nga taata amaze okufuna obw'omuluka obwami obw'omuluka tugenda mu kifo bakiyita Kitayita mu Busiro gombola y'e Namayumba eyo gye nakulira emyaka egyasooka nendyoka ntandika okugenda mu by'okusoma kati awo katulinde ekiddako otandikirawo okusoma era primary yo ogisomerawa primary omwaka mu bufunze okusoma kutambula kutya primary secondary paka university okwange kwali kuwanvu nasooka kutwalibwa mu primary school bagiyita Namayumba Church of Uganda Primary School lwakuba waliyo muganda wange mu bitundu ebyo muganda wange so siga ndi wa mu ntumbwe ezimu
naye nga bwomanyi eŋŋanda zaffe engazi naye omwaka ogwasooka ogwo ne gutagenda bulungi taata nanzijayo ne mukulu wange n'atutwala eka Basanda Muslim Primary School. Kweyo waaliyo taata waffe eyaddira ddala ku taata nga mwami wa musigire wa ssaza aga ndi abaana bange baleete netutandikira eyo okusoma era okumaliriza okusoma primary nga luliko Abasanda naye era twataagana ebifo ebiwerako kuba kitaffe twali twakagendayo ne bamukuza ne bamutwala Esese Kalangala district mu biseera ebyo yayitibwa Kalangala kati ate ffe ne batujja taata n'atujjawo n'atusiga ow'omukyala bamuyitanga Sengaffe neera ne extended families awo tetwalwawo kuba ebikolwa by'omumaka tebyali bya mulembe eri ffe kuba Sengaffe oyo teyali musiraamu ate nga ffe tuli basiraamu naye nga mwalingamu ebikolwa ng'okusobola omubisi n'omwenge ng'ate ffe tetugunywa. Taata n'atugjayo n'atutwala ate Magonga ewaali omugenzi jjajjaffe Isa Mbogga ne tuva Magonga nga kiri mayiro 5 okuvaayo ku makya okujja ku ssomero eka Abasanda mayiro 5 mayiro zennyini n'amadda mayiro 5 olweggulo olunaku ngaye tutambuza bigere tetulina na ngatto paka twamalako primary tetwakisanga mu buzibu kutwali bato nga tumanyina okudduka embiro amaanyi gaba gakyali mangi maanyi nga mwegali mayiro zoyogera 5 ye omwana taziraba muntu apaana nga kyogendako okyagala kituufu wayingawo n'emigga nga tugiyitamu nga gibooze naye Katonda n'atusaasira tetwalumwa ku misota ate era tetwabbira ne tuyitamu ne mukulu wange so primary ogimalirako Kabasanda gimalirako Abasanda era olwagimala nga maze n'okufuna obweyamo buli obwa taata oyo ngenda mu kyalo ekitayita nga ntambula mayiro 14 na bigere okugenda mu kyalo okuva e Magonga okugenda ekitayita taata gye lyabeera mayiro 14 era mu mwonna nga tuyita mu migga nga mayanja kiki nga ki ekitaliiwo tugambe nti ebiseera ebyo tewali bugaali ebiseera ebyo tewali pikipiki tewali motoka anti ki ekibatambuza mayiro ezo waliwo kibayita affordability obuguzi sente nga taata alina ozibalirira alabe nziteeke mu ggaali oba nzikuŋŋaanye nziteeke mu fees ngeri gitwale tukyali bato nga ffe twesunga n'okwesunga tutambula emayiro ezo 14 ate olwa twazitambulanga ate ne tuddayo e Magonga nga tuzze era tulina ensonga ezituleese so twajja tuzze essanyu nze eri nzita okubuulira taata omusajja gwe simanyi amanyi amannya ge naye nga simumanyi nnyo yakoze kino taata ne yeewuunya nnyo naga nkiki omwami oyo omumanyi manyi mugagga naye tulina okwesitula tugenda tumulabe onze kale ng'omwana omuto nga nange neesunga era twalinnya mangu baasi edda zaali Selemani Serwanga buses eziva ekibuga Hoima kujja e Kampala n'okuddayo tetwalinnya ntujja e Kampala taata wange bali bamuzaala mu Kampala wano so nga si mugenyi nnyo ekibuga era twatuuka twalinnya bulinnya butereevu okugenda Empigi ne tusisinkana kitange oyo yali musajja musuubuzi alina edduuka ddene mu trading town awo mu kibuga
olwannengera bw'ati yavaayo eri gye yali munda osie mwana wange Badru nga nsanyusa okumulaba gwe mukulu munnange ng'atuyingiza ng'atwaniriza bulungi taata teyamala bbanga ddene kuba yali alina okuddayo andi omwana wange muleke wano biwedde bamaze okukaanya otegeeragana nja mutwala eka alabe baganda be bamaama be ng'olunaku luweddeko era bwe kyali taata yakuleka awo nantwala akawungeezi tugenda awaka nanyanjula eri bamaama n'abategeeza nga bwazaddeyo omwana nabo ayagala abasabe babeere bazadde omwana wuuno ye Badru olwo nga M tennaba kuwulikika ye Badru Kigundu bonna amatu ne gawanika ffe tuzaala mbafumbe ate kati tufunyeyo wenkima naye ne bakikkiriza ne mbeera mwana mu maka siwaliwo okutoma kwonna n'okutuusa kati nkyali mwana omala ekibiina ekyomusanvu akati awo olwokuba nali maze primary nali nsomye bulungi nenfuna omukisa kuyingira ekibuli junior secondary school. Kibuli yali amaanyi ebiseera ebyo naye nga olwo bali ku junior yokka balina ne primary naye nga junior gwe mugigi oguddako 59 nanyingira Kibuli nga si Kisulo era nga day school nga nva wano ku mayiro ennya mu Lufuka wali maama eyaddira ddala ku maama yali alina amakaawo mayiro nnya nnamba okuva okutuuka mu kibuga nembeera awo nga ntambuza bigere okuva eyo okujja Ekibuli n'okudda olweggulo ezo mayiro 4-5 otuusa nafuna akagaali nemmalira awo junior secondary nenda okugimala junior secondary ng'ekoma ku ki ku senior 4 myaka ebiri P7 ne P8 ne P8 naye nga tugiyita junior 1 junior 2 gyosomera Ekibuli bwomala twagiyita ng'abayisa obulungi babatwala mu senior olwo Kibuli yali etandise senior Kibuli yatandika mu 1996 nze mmala 6 nga senior already erina omwaka mulamba yes naye first choice nagiteeka Kibuli ne banzikiriza olwo nga ya boarding era nembeera mu Kisulo nga mukuwummula ngenda wa maama wali oba ogenda n'empigi ewa bataata oba kitayita nga tukola straddling kuba ffe twali baana bakozi ba mirimu nnyo mu holiday nga tulina okunoga emmwanyi zasinga kubeera eno kitayita kale kuba bw'otanoga mu mmwanyi nga lojja kufuna fees zavanga mu mmwanyi kitaffe yali mukambwe naye nga disciplinarian ng'ate atwagala abaana mulina okuyiga kale nga bwe ŋŋambye nti olwamalako junior ate olwo nengenda mu senior Kisulo okuva mu 61 senior 1 kutuuka 64 kati omwaka ogwasembayo oba myaka gyange gyasinya nasomesebwako abasomesa abazungu n'Abamerika n'Abannayuganda kati Mungu mwebaza kubeera nali mu gurupu ey'abo abaana abasoma obulungi omusomesa wange Omumerika omu nampita naga nti waliwo program ya scholarship njagala osabe forms njagala ojuze forms
kuba nkulaba mwegundi olabamu obusobozi. nenfuna forms nenzijuza nga sinakumala S4 nenziweerezaayo n'abaana bannanga abalala 3 nabo ne babalonda ziweereza mu America. Okay. nga ziyita mu embassy. Okay. Kati naye ne tusoma ne tutuula ebibuuzo byaffe bya S4 ne tubimala. Awo first choice nagiteeka Nabumali for A level. Akati omwaka guba tegunakuggwako nenfuna okumanyisibwa nti nze omu be baconsiderings ku bya scholarship. Okay. Naye tukyalina okugenda okukola ebibuuzo Makerere awo ngenda nenkola ebibuuzo naye ne bannange nabo 3 nabo baakola. Akati ate A level results ne zijja, I mean O level, ngera nzo nkoze bulungi. Ne bantwala e Nabumali. Olwo Buganda government egaba bursaries abaana ba Buganda ne regions endala zaawanga bursaries abaana abagenda mu A level. Nangenda kutandika okusoma. Ogende Nabumali. Olwo omaze okukola ebibuuzo bikutwala ku scholarship endala ey'omu America. Entwala mu America. Naye kati tebinnaba kufunye scholarship endala ogenze Nabumali. Ddala. Kati mba ndi Nabumali mu ttaamu esooka. Ebbaluwa nejja nti ofunye scholarship bagimpadde. Ttaamu esooka ya senior 5. Okay. Ogenda okusoma mu university. Nga ndi nkoze ntya. Nkyali muto, nkyagala okumaliriza A level yange, subjects zange nali ntwala nzaagala nnyo okubala kwonna ne physics, chemistry. Naye okola decision naga nti kamala okwebuuza ku musomesa wange omuzungu. Bamuyita Mr. Warburton. Yasomesa chemistry. Nemwebuuzaako nemugamba nti waye nkoze ntya njala kumpa ku magezi. Nfunye sikaala naye ate njagala n'okusoma A level yange. Sikaala entwala mu America. Nkoze ntya. Yali musajja mulungi nnyo mu kusomesa kwe. Nga mwagala naye nga njagala. Nanga nti tomala biseera genda osome mu America. Okusomesa ku America twakizuula naye edda Abangereza bagirega okusomesa okuva mu America. Nanga nti okusinziira ku bitunoonyereza omugigi gw'ensomesa ya mu America nnungi. N'olwekyo pakira ebintu byogende oleme kufiirwa mu kisa guno kuba emikisa tegijja mirundi 2. Kati mu university eno bakuwadde ki? Kubanga oli ayinza okwebuuza nti scholarship eyo wajjuza ng'otuula 4 senior 4 ate ogenze mu senior 5 eri bakuyise ku university. Kati olwo ogenda kusoma ki eri ate kuba ffe wano ensoma eyaffe wano omala kusoma HS n'olyoka qualifying ogenda ate ku university. Kati mu university za America zonna abayingira mu university bamala high school oba O level yaffe wano. Abamu baba abanafunafu basomayo emyaka 2 mu gibayita junior college. Yongera babangula okubanyweza ogenda okusoma emisomo ya university. Kale tewaaliwo obuzibu naye kye nali ngenda okusoma kyali kyambuuzibwa dda nga nzijuza forms nga bagamba nti juzaamu a subject matter gy'omanyi nti tesomesebwa mu Uganda oba mu East Africa. Makerere yaliwo mu biseera ebyo naye nga tesomesa engineering.
yayesomesa medicine yes ne subjects endala. Nairobi yaliwo naye nga tasomesa engineering. Okay. Dar es Salaam no. Kale nekinyamba kuba nali njala okusoma engineering oba medicine. Okay. Mu bwagazi bwange. Ku bibiri ebyo. Naye nga nti omukisa guzze kanteekeko civil engineering. Okay. Era nangenda kusoma civil engineering. Okay. Tewaliwo mutawaana gwonna. Okay. So okutwaliza wamu okusoma okwo tugambe nti saawa eno kati bwe bagamba kiba kyekwetinga ku HS kyewasoma kati ffe wano buli lwoba olina kyoyagala kyonna bakusaba senior 6 certificate kati gwawoba okola otya? No, kiri kiba equivalent bw'otuuka eri waliwo subjects z'otwala tugambe ng'ez'okubala physics ne chemistry gwebakuba mu mwaka ogusooka ng'ate ogasseeko ne subjects endala. Nekiba nti bw'omalira omwaka ogusooka oba okwaŋŋanga subject ya engineering oba tojja kusanga buzibu kujjako ng'ozannye buzannyi. Kale saakisangamu buzibu. Nebaza Mutonzi era omusomo gwagenda bulungi. Bwe namala emyaka 4 nenvaamu nga nsomye bulungi. University gye nali nsomeramu ne bampa scholarship nsome masters degree. Nebaza liiso ddene nenteekako omukono ku mpapula basi nabakutandika ate liiso ddene n'agabula n'adembulayo scholarship endala ng'ate eri Fulbright. Fulbright eri yasooka yali nga nnyina kubanga nsomesa nga bwe nsoma naye ne Fulbright yali empeera ddala byonna nga sisasula kintu kyonna kujjako kusoma busomi. Ate ne bampa mu university emmwe zirina ettutumu. Kale era ne mbuuza mukama wange yali ampadde sikaala yasooka mukadde wange wampa scholarship naye ate laba neeno ebbaluwa yino nayo bampadde yava mu embasi yaffe eye Uganda mu America. Omusomesa oyo yali mulungi nnyo muzungu era oba akyaliyo kati simanyi. Bamwita Professor Connie Holsbos. Nangamba nti genda osome masters mu university eyo kuba kiyamba okuteeberezega okukola balancing. Nolaba nti eno gye nsomedde first degree gye nsomedde second degree waliwo ensomesa ey'enjawulo. Nanga nti genda nti naye mu myaka egy'omu maaso bw'oli yagala okusoma obwa dokita okomawo ngenda kukuwa sikaala. Mikisa myereere egyo gye ndaba. Liiso ddene gwe neebaza era nengenda nensoma masters mu university bagiyita first degree nagisomera mu University of New Mexico. Si Mexico oba New Mexico emu ku states za America. Second degree nagisomera mu university bagiyita Carnegie Mellon University. Edda bagiyita Carnegie Institute of Technology. Kati bwe mmala masters awo professor yali akulira kitongole naye naga nti nkuwadde scholarship okusoma PhD. Nkuwulira bino sikonjalinga bikonjalinge naye byaliwo neneebaza netucontactinga gundi embassy yaffe eya Uganda eri omwami yali supervisor oba advisor w'abayizi nga nti munaye masters ngimaze wabula nfunye opportunity ya scholarship okusoma PhD.
ate tewaliwo ssente gavumenti zegenda kufulumya gavumenti yaffe already bampadde byonna biri kukundi omusajja n'agamba nti tosigala wano wabula ddayo eka oweerezeeko eka kubabadde kuno emyaka 6 kumpi nemuganda naye guno omukisa naagujjawa kubanga tolina ssente zogenda kufulumya ku nze gavumenti yaffe terina kyeneegira ki kyegenda kuteekamu kammalirize lumu nsituke njire ki nzireyo lumu n'aguba nemunyiigira naye profesa n'aga nti tolwanyisa gavumenti yo genda naye mu myaka ng'ebiri bw'obanga okomyewo ojja kusanga scholarship yo nakomawo nempereza eggwanga olwo twogera ku mwaka ki gwokomawo 71 yes nempereza eggwanga olwo oweereza ki okola ki nasooka nembeerako mu private gundi private company muganda wange yakintegekera naye ate nga waliwo ebifo ebininze mu ministry of works naye olwokuba nti muganda wange yatunulanga mu ssente naga nti private company esasula bulungi ate nga kyali kituufu nengenda mu Caltex oil company yaliwo manyi bwagge wagirabako nga sente nnungi naye ebikolwa binali nkola nga tebinsanyusa nenga nti yes sente nyungi naye kukera ku makya nenye tanka z'amafuta ezo nsuulamu ka diipu naye mu tanka mulimu mafuta genkana liters bwe ziti kyekyo kyokka ng'olabira ddala oba tokola nenga nti enjiniyali wange yenna aba afiira bwereere kiwulira abamu bye baagala yasoma naye kyakola talina kyateekamu nnyo abamu bye baagala nenga omukulu wange ng'akyaliwo netukwanaganya n'omwami omuyita Jingo nebagenda mu general manager national housing then bagamuyitanga mwami Kiwana mugenzi baali bamanyiganye neboogeranya naga nti nina ekifo kya executive engineer oyo tujja mumutwala sente mmeka nga kikumpi kimu kyakusatu ku sente zinali badde nfuna eri naye olwokuba nti nali njagala engineering bwekintu kyewasoma nenzikiriza kukola awo nembeera mu national housing okumala emyaka 7 okutuuka mu 7 awo nsobola okuddayo okusoma PhD nga national housing ekkiriza okumpa sikaala omanyi already nina ne scholarship yange eri ate emyaka gyali gigenze gyayitako America omala emyaka egisukka mu 2 obudde ku misomo okudda kwa scholarship kiba kyanjawulo kuba balaba nti obanga akaddiye ate akyali ku mulembe kuba obadde tosoma nnyo bitabo nga bwali badde osoma nga oli eri si banenya naye bano bakkiriza PhD gisomera ku scholarship ya national housing naye mba naakagenda mu 78 olutalo olwali wano nelutandika olwajjako omugenzi Amin aba national housing nebampandiikira nebagamba ssebo eya sikaala efudde tetujja kubisobola olw'olutalo omutima nagukuba oli eri nina omukyala nina abaana 2 negukuba naye nenkwata olukomo nenkubira professor oli yangamba nti bwoliba oyagala okudda
okomawo olwayiseewo emyaka 19 yali akyalimu nga ye mukulu w'ekitongole era yaŋŋamba kimu nti ye Badru wange oyo Kigundu jangu scholarship wali yagikuwa. Wali ogenze mu university ndala? Ndi wano nali nzizeeyo mu university Carnegie Mellon Pittsburgh bwe namala omwaka ogusooka ogwo. Oli ali mayiro nga 106 New Mexico. Nenkwata emmotoka yange gye nagula $100 nga 15 nempakira abafamire yonna n'ebintu byaffe nenvuga nga tugenda. Era lwatuuka wali nanyaniriza bulungi professor ne bankolera ne ku ngeri y'ennyumba mu nyumba za graduate students nentandika okusoma n'okusomesa mu 78 end of 78 yeah 81 nemala PhD. Olwo osoma ki? Nsoma civil engineering. PhD wagikola mu civil engineering? Yes. So when namala ng'ate eno si birungi obuseera bwe waliwo entalo ezo nani nzirawa. Olwo President Yoweri Museveni ali mu nsiko? Yali mu nsiko naye neŋŋamba nti sijja kutonya mu ddubi eryo. Nenjogera n'aba university ne bagamba nti gwe amaze PhD toyinza kubula mulimu, tugenda kuwa omulimu. Ne bampa omulimu nga senior research engineer mu ettabi university lyerabirira ng'ate likola emirimu gya gavumenti egy'okunoonyereza. Era awo ne bampa obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nenkola myaka 6 nga ndi nabo. Ate mba ndi awo nefuna kuyitibwa university emu endala egansebo twakwogerako naawe twagala ojje otukolere mu kitongole kyaffe ekipya ekikwatagana n'emirimu gy'obadde okola kuba tubadde tukulondoola mu ggwanga lino nga nkiki munondoola mutya bakulondoolera eri mukolako wambega nkiwulira nensituka nengenda ku interview olwo mayiro nga 16 olulala era bwe natuuka eyo bagiyita Auburn University yabeeru era ne bakolako interview ne bangamba twagala otandika okukola olwaleero. Wennyini lwagenda okukola interview lwe baagala otandike n'okukola? Ne mbagamba kiki kyapaana andi mwe mubadde munnoonya eri sidduka buddusi nina obuvunaanyizibwa ate nyina okubeera kyebayita gentleman alina empisa nsiibule bulungi nina okusiibula obulungi kuba oba toyombye otera okudda. Nebaga nti omwezi omulamba konzi yes bwemma mwagala nze omwezi mulamba webampadde ebifo 2 assistant professor nekya program manager wa research nenzirayo New Mexico balina baga nti bannaye ngenda kusibako migubu ngende wa Auburn University. Olagawa lwaki ogenda eyo bajja kusosola nnyo kuba university eri mu south bazungu nnyo abaddugavu bangi abaliyo naye nga obusosoze bungi nembagana omusajja gyagenda gyasanga basajja banne kituufu bwe banaaba nga bajja kukkiriza okubeera ku mmeeza nange kubaganye emitwe nja kukola nebagamba naye bw'olemererwa komawo. Olwo ki ekikutwala akasente nga olaba eri kalungi oba? Well
akasente kalungi naye nga waliwo okunoonyereza okupya nga onoonya nawe okweyongera mutala kugenda mu kifo nga byokola eno byobadde okola eno byebyo byennyini. Nkulaba omusayi gwonna engineering ne science. Ne science. Yes. Ayagala kutuulirako awo noba nti so era omwezi bwe guyitawo nembuuka navuga buvuzi kubanga nina famire naye ng'omwoyo gwange guli luddawa gulika oyagala odde wano nga nti buliwe bannaye abandi awo temulowooza nti siina gundi siina mask. Ekirungi nze nyambadde ate ne ka distance weekali tetukozeseemu bayinza oganya omusajja oyo yenna aba takozesa gundi ate nammwe temwanzikiriza kirina buzibu inginiya kati nga bwenga nti omutima gwange guli wano ate eri nvudde mu west nzize mu east konze buli nsembera mu east manya nti nsemberera kubuuka kuddawa kuddaka yawo kudda ndye ku Ddigobe yawo kudda ndabe ku bakadde bange nje ku ttooke n'abantu nga Kisubi Saali Musanze n'abalala ate nalowooza nti bwe nadda nyinza okwesanga nga nfuna omukisa gw'okusomesa mu yunivasite e Uganda nga nti at least nja kuba nsobola okukola contribution ku baddugavu bannange eri gyendi. Yes, bampadde ekifo kya assistant professor kusomesa naye eri balina abasomesa bangi kale era wayitawo omwaka gumu n'emyezi bwe gityo nasooka kuddako eno nga omwaka gumu gugenda okuggwako mala okutunuulira embeera byensoma mu mawulire mbadde mbisoma byempulira abantu beboogera mbiwulira gavumenti eno yeriko naye nadda wano ntambuddeko wali ntuuseeko nembalala nawa Mbale yonna ngenda ntambula naye netegereza universities nga mu bifo nja kumanya mbeera bwefa twajja ne mukyala wange olwo netukkiriziganya fembi nti esaawa etuuse okudda netusula netuddayo nenkolayo emyezi emirala nga 6 naba nembaga nti bannaye nsitudde akatandika ate gwe mukulu wa programu wano wakatuleetera ssente obukadde 3 obwa $. Ezo ssente si ntono okunoonyereza. Nze kasita mu bbanga lye mbaze wano waliwo professors benkozeeko okusharinga obumanyirivu bwange bajja kuba bagira ki bakitambuza n'ekitali ekyo sigenze ku nkomerero yansi e Uganda wendi ekyo nakyo nekibaawo nebanta naye benakomawo nebampandiikira twagala otuyambe mukino mbaga twali mutawaana nensigala nga nkyakolagana nabo n'okomawo eka naye nga mukyakolagana nabo ddala. Katono nnyo nga tukyali kusoma kuno mu process eno gy'otambulamu ng'okola emirimu gino tekyaffectinga famire, tekirinawo kikoseza famire abaana baba basoma omukyala ayinza okuba naye abadde akola tekyaffectinga famire bwempuliriza entambulayo eyo mu mirimu egy'enjawulo. Well, okuva mu nsi eno okudda mu nsi eri famire gye najja nayo baali buto waliwo famire gye nalekayo nga bo bali set already nga tuyinza bajjayo bo so
tekyaleeta buzibu nnyo weewaawo nti omwana aba amanyidde environment eri omuzzeeka ebadde musanyusa eri batakyabiraba omwana ng'omu omukulu yalabika nti yakosebwamu naye yamala n'amanyiira n'asoma. So okomyewo e Uganda? Komyewo e Uganda. Otandikiddewa? Okusoma nkumaze. N'ebyemirimu bizeeki? Ebibadde byebweru. Emirimu gyonna okakalabya bweru ekiseera ekyo kyonna. Amazima. Oze e Uganda? Komyewo e Uganda. E Uganda we najja mu 71 71 eri wakomawo ko n'otubuulidde wali mawuzingi n'okola ki? Nakomawo 88 nga waliwo kampuni emu bagiyitanga Gundi Concop International. Waliwo omuganda wange yankolera entegeka nti bwe mba ntandikira nga nkyanoonya ebirala era nabakolera emyaka ng'ebiri Makerere University n'empita bamaze okumpuliriza mbaga ndi mwagala ki kitongole ekya civil engineering twagala ojja otuyambe mu kusomesa abaana b'omwaka ogwokusatu n'ogwokuna subject eno olw'okuba nti nali mu mutima gwange njagala nnyo kibayita impartinga knowledge nenzikiriza kampuni gye nali nkolera ne batakyagala kuba jakuba ebiseera ebimu bibala eri bagenda okugamba nti kampani ezimu tuziraba nga abakozi abakolayo ate basomesa nga bazannya wa mirundi ebiri. Naye kampuni eno nagigamba nti bampadde omulimu, bampadde okusomesa abaana bano. Gwe nga nanyini kampuni waliwo ekitwala kya mugaso okuba nti omu ku bakozi bo akola contribution kuzimba omwana w'eggwanga naye bw'ona okiŋŋaana ate kijja kukosa kuba nze nja kgenda mu bakulu mbaga nti ono yagize eki yannemesezza nakita nogende Makerere Makerere nasooka part time genda okulaba nga subject ensomesa part time ziza full time naye nga obusente butono nnyo busalale mitono nnyo kasente katono nga mbuyita busente kasente ka gavumenti ate n'okusinziira gy'obadde na wano we nasookera mu kampuni ya wano ng'ekuwa kasente akawerako naye olwokuba nalina obwagazi bwaki obukifo ky'okutuulaawo knowledge embeere nayo kabanze kangende bwaki nanoonya amakubo amalala agagira ki agasobola okwongera ku nsako nenyingira Makerere kyenda mugumu natandika part time kyenda mu ebiri newansaba mbeere full time yambaga nti okay kamala ate okumaliriza egyeno nomugambe nti asooka okwebuuza olala gyendi olwo nga ndaba ono alina controls zaagala okunkozesa ate nga nange saagala controls ezo nemuga nti webale nnyo ebbanga lyogizeki lyompaniridde kansubire nti buli omu alina kyawadde munne naye kangende wali fuuke full time omusaala yes mutono nnyo eri naye ekyo tuleme kifuula kijenji nengenda netwawukana wayitawo emyezi 6 nga nakayingira nebansaba nfuuke omukulu w'ekitongole ekya civil engineering nobeera head
no heading a department. Amazima. Okay. Professor Sendeza Kajubinga akyaliyo. N'abasomesa ab'omu technology baasinga okunsaba. Eri ne bakikakasa. Ntandika okuba omukulu w'ekitongole. Era nasomesa emyaka 6 nga ndi mukulu wa kitongole. Ate bannange ne bansaba nfuuke akulira college yonna. Nga dean. Okuva mu 1999 paka 2002. Obera dean. Faculty of what? Technology, engineering? Faculty of Technology. Okay. Nga ebitongole byonna mu ebiri. Electrical, mechanical, civil, and surveying. Byonna biri omwo. Nga bigwa omwo gwo batwala bonna. Myaka tegitaba mibi. Okay. Kati awo 22 ate bamufulira okusabibwa oba appointment okujja okuba chairman wa Electoral Commission. Makere n'omuvaamu. Namuvaamu naye nga mutwe gugamba nti lwaki nze engineer. Lwaki bampa ate politician okulira ebyokulonda. Nga nti lisodde neyamanya kuba siina bukulu bwonna bwampeebwa mu bulamu bwange bwonna bweŋŋaanye. Naye mu America nabuyina naye sijja kubwogerako. So naye nzija mu kakiiko k'ebyokulonda ebisingawo mubimanyi. Nalondesa emirundi 3 presidential level. Nenondesa referendum nayo ngeri national kaluka ekikungo ga bululu obunene nnyo buna. Kaluka ekikungo kali ka mwaka ki? 2005. 1995. July awo results otwazifulumiza. Tugenda mu bibiina by'obufuzi ebingi. Era kyendooza kyali kirungi. Time yali etuuse. Sizijjukira ebiseera ebyo at least nange awo mbadde active ng'oli mu kakiiko k'ebyokulonda. 2006, 2011, 2016. Amazima. Wabiridde mu kakiiko ako abantu boogedde ebigambo bingi. Baakuyita kaada w'NRM. Abamu baatuuka n'okugamba nti weesimbawo kusimanya. Lubaga weesimba mu Lubaga. Byawulikikanga bingi okutwalisa wamu. Simanyi kyali awo. Okusooka okwesimbawo tekyali ekuzza musango. Naye nga weesimbawo. Kuba kyali kyeyagalire. Lwakuba nze abatuuze bansaba Lubaga South. Ne bansaba kuba nali mmaze emyaka 10 ndi chairman wa LC2. Yamutundwe. Naye abatuuze ne bannumba awaka ne bagamba nti tusaba twalyagadde obeere member of parliament tuweerezeko ku level eyo. Ndi Professor Makerere. Nensooka ne mbaga nakigatta ntya. Naye olwokuba njagala nnyo okuweereza ne mbaga nti kale bwe munaagira ki munaakola campaigns. Enzikiriza okuyingira mu race eyo. Mwaka ki ogwo? 96. Akati akalulu ogenda okuggwa twali abantu nga 6 oba ogenda okuggwa nga Lukyamuzi atumezze. Lukyamuzi the man. Era nze omwe yagenda oba sirowooza nti waliwo n'omulala gwe naawulidde mu byokulonda asobola bitandika. Yagendako ku radio n'agamba nti bannaye mu kitundu kyaffe abadde bavuganya tubewe tuti naye nze nga Kiggundu atuwangudde ye gundi. N'okkiriza. Era obuvunaanyizibwa bwonna bwonna mubusuubire mu ye. N'ekita ku mikutu gyammwe. Kituufu. Enkeera nzize Makerere ng'abantu abamu mu kkubo baga naye gwe oyogedde otya lwaki nze siri muto.
bakulabanga atali politician waba politician teboogera bwe bati Oze byemmwe. bo bagamba yanzibye. Nze njagala 1+1 is 2. Oyo atukolagane. Tungamba nti 1+1 kyekana 3. So ebiseera ebyo nga oli mu kakiiko kano bangi bayogera nnyo ku independence y'akakiiko. Ekyatuusa n'ogenda mu parliament babeere nga bakyusaamu oba bakole amendments okusobola okulaba nga akakiiko bakawa amaanyi kabeere independent. Kyetwavaayo nakyo ne tulaba nga bongeddeko ekigambo Independent Electoral Commission ekiringa ekitasawundinga nakusawundinga mu bantu kyagaana okukwatayo mu bantu okutwaliza wamu. Naye kyenjagala okumanya lwaki gw'osuubira bannayuganda n'essaawa eno yennyini balabanga akakiiko akateetengeredde. Akateetengeredde ffenna mu ntegeera yaffe tulina enjawulo naye tuba tusomesebwa omusomesa omu subject yemu tuka okukola ebibuuzo ffenna tetuddamu ansa kyekimu. Ekintu ekiyitibwa independence abantu buli omu akitegeera bubwe. Naye okubeera independent tekitegeeza nti kisubira obanga oli attorney general sijja kwebuuzaako nsobola okutegeera entambuza y'amateeka interpretation y'amateeka bwe nzija okwebuuzaako mba sikoze ensobi amba nange neyongera kwerambika kuba tukolagana. Absolutely. Tewali ayinza kubeerawo n'akola mulimu guno n'okukola wekka. N'olwekyo ekyo kisinziira mu kutegeera kw'abantu. Sibajereze siyize eki naye omala kutuuka mu ntebe ng'eyo n'olaba okubeera omwetengerevu kitegeeza ki? Tojja kwekolera ssente zitambuza mulimu. Tojja kwekolera mateeka g'olambika mu kukola omulimu gwo oba gweweesigamako. Gava mu parliament yegakola. Otherwise walibadde weekolera amateeka agago. N'olwekyo yenna agamba nti akakiiko tekeetengeredde mba mumusaasira nti entegeera ye bweri tamaze kwebuuza ddala okubeera omwetengerevu kitegeeza ki? Era zinagezaako nnyo okunnyonnyola abantu siyinza kubeera wano nekiba nti siyinza kgenda ku byansimbi genda Minister of Finance oba nti omukulembeze w'eggwanga bw'ayita akakiiko nja muga nti lwaki otuyita? No, kuba wabawo issues ate ng'akakiiko ze mwagala zirambikibwe omukulembeze w'eggwanga. Yakulya ebyensimbi mu ggwanga. N'olwekyo bwe ngendayo nga mpise oba nga nsabye okumusisinkana tekitegeeza nti mba ngenda muga nti oba nja kutambuza byakulonda bwe no. Ekyo nakyogera nga lunye decision erina kukolwa akakiiko mu biseera byange akakiiko kalina era navaayo nga siina butenwa mu kiyitibwa okwetengereza kubanga ffe buli decision gye twagikolanga tugikoze ng'akakiiko nga ntaddeko era nayinga sinaakuteekako omukono namala nkwetegereza bintu byonna nayinga sinaabisoma namala kusoma kwebaza mutonzi nendyoka nfulumya ekivudde muki kale gwe kyoba olabye kyoba oyagadde okulambika kyoba oyagadde okwogerako oli wa ddembe naye nze navaayo omutima gwange nga mumativu siina kyenajjusa bankyawa naye ekyo toyinza kwagalwa buli muntu. Bingi ddala ebyogerwa buli lwe tuva okulonda bakandidate bavaayo nga bacomplaininga nga beebuuza nga bagamba tebamanyi results
gye muzijja okutwaliza wamu nti muzijja wa bwowulira bagamba nti ku National Tally Center ffe ne bwe tubaayo batusomera busomezi tebatubuulira wa gye ziba zivudde zigeneratingibwa kuvaawa kubanga wano abamu we bava nga bagamba mbu walabika waliwo akafo mu State House oba wa eva results muzijja wa okusooka mu bufunze tuyiseeko mu kaprocess okusooka buli oyo aba yeesimbyewo aba avunaanyizibwa okuba ne agent we ku buli polling station naye mu mazima batono nnyo abasobola okutuukiriza ekyo mu ggwanga lyonna buli ebifo emitwalo emeka batono in fact abasinga wadde bweyogeddeko 50% mpozi gye batuukako abalala tebaweza na 50% wadde olaba ekikwewunyisa wano around Kampala mulimu atasobola kubeera nabe agents bakavalinga Kampala polling station 10 nogamba nti kati gwe gundi copies ezo n'ozijjawa zebayita DR forms ng'ate buli omu ateekwa okufuna copy bwe watasobola zifuna gwe besise ye eruddawa osobole okugira kyokkondeminga nze atwala oba afuga ebyokulonda zenkozesezza kuba naye nkozesa DR forms wabawo kopi eyange eva ku buli polling station original ejja ku district era ku district obakolera entry mu computer obayingiriza ate era nga bamala okuyingiza oba ekirala DR forms ezo bwe bagijja mu envelope bagisomera abantu aba batudde ng'ate mubeera mu ba agents enavudde mu muluka gundi gombolola gundi muluka gundi gombola gundi muluka gundi gombola gundi okutuusa lwe bamalayo emiruka gyonna egiri mu gundi mu gombolola eyo ne bakwata egombolola endala ne bakwata endala gwe ezo ziruddawa abamu nga tebaziina saala kwogera ku byakaggwa kubanga sinze mbadde mbuki naye ideale buli omu yeewaayo n'ayagala okubeera mu kifo kya Ssenkaggale oba Nankaggale kiba kyekifo ekikulu ekyo olina okuba ne agent ku buli polling station naye olwokuba nti ebyenfuna nabyo biba limited kuba agent oyo gw'onooteeka wali olina omumuwa ensako oba n'ekyemisana naye ensako si owuli ebifo emitwalo n'emitwalo polling stations sente si ntono ezo zonna sente yes abamu kyo batandika okukola campaigns abazikolera mu maka gaabwe kuba tasobola kutuuka ye so mpulira abemulugunya ki okwemulugunya is okay kuba that's a freedom of ki naye how far can you take osobola okukozesa okwemulugunya n'oprovinga so nammwe bye musoma wali mubijja ku DR forms DR forms zikoma ku district kuba district nga begamba nti bakola entry mu computer kakati awo bamala okubiyingiza mu computer ne babisomera abantu abali awo oluusi babeerawo computers babeerawo nga babiri okulaba nti ono kyayingiza nokyanyiza bifaanagana be bamala okukola gundi nti bifaanagana then nabaleka bagira ki bakola entry oba signature nebayingiza ebijja okujja ku wireless network yaffe bagenda okuweereza ku headquarter abana ebyomu Kampala byo bijja baleera ku Tally Center yaffe naye wabaawo sub Tally Center eya Kampala nabo babijjuliza era nabo ne bakola kimu process emu nabika babiweereza mu computer zaffe so era tukoze
twakola gundi twakola lumu waliwo gundi agent omu wa patemu bwe twafuna results ne tuzasomera awo ne balowooza ba agents baaliwo abawera aba parties results zemufuna ezo zirimu egundi kati omu kyeyakola nadda ebbali neyetegula n'akubira abantu mu gundi subcounty eyo gy'avaamu polling stations eziwerako n'abuuza zakino ziriki zawano ziriki zawano ziriki ne bazimuwa wayitawo eddakiika nga 3 n'akomawo n'agamba bannange electoral commission bebadde efuna neyingiza bituufu byebatusomedde kuba nva kubifuna kati kuba kuki naye mu mazima gennyini ensi eno era omala kukola mirimu gyo n'olaba abantu tebaagala mazima ba agents banne baali bagenda omujambula olw'okwogera amazima gennyini era namwagala nnyo omuvubuka oyo yali wa UPC sifaayo pate ki naye naakola ekintu kibaita vindication olulala oba 2016 wali mu National Talent Center tuteekawo station yammwe y'abamawulire computer station weeri ya international observers computer station weeri ne groups endala bagondi ba domestic observers yes results bezijja oluyingira luti mu computer zaffe ne tuziweereza stations ezo tuba tukola verification nga nabo bagira ki nabo batunulako kaati oli waga nti no bazijjeewa gwe osinzidde ku ki okubuuza ekibuuzo ekyo nga tolina naawe source gyosobola kugira okujja kukwagala okwogera obwogezi okusanyusa eggwanga n'okusasamaza ensi naye obeera wali ebintu ebyo bimu obyesonyiwa gwe n'okola kimu bugoberera mulimu gwe bagutambula. So nga Engineer Badru Kigundu tolina kyewejjusa mu tenure yo ng'oli chairman w'akakiiko k'ebyokulonda? No, siina kyenejjusa kiri awo kuba nze nkoze emirimu mingi mu nsi muno si Uganda yokka n'ebweru mboyenga nti abatamatira toyinza bamala mu nsi era okwagalwa tekuyinza kuva ku buli muntu mulimu oli atakwagala bamulabika gy'olabika mulimu oli atakwagala banjogera gyoyogera mulimu oli atakwagala baneeyisa mu bantu kale nze ebintu ebisinga bikwasa mutonzi ninga nti Allah ye nannyini byo okusooka sikeranga nkya kutonda muntu sikeranga nkya kuzaala muntu yenna Yesu nzadde abaana abange naye tekitegeeza nti nze nazaala ggwe nze nazaala oli kati buli omu bwafaanana Katonda yamutonda omulimu gwange kuba nti nzisa ekitiibwa mu buli muntu nga mba mumusanze sifaayo ofaanana otya oli muddugavu oli mweru nze nkussaamu ekitiibwa oli muto nga bwe mba nkusanze kuba yenkuza gye bankuzaamu. Dokita katono nnyo akanaasembayo ndowooza ng'ovudde mu isi oddawa kubanga twawulira ukaawo ng'ate ogenze mu Isimba projects z'amafuta ezo okutwaliza wamu Isimba n'ekyendala Karuma ne Karuma simanyi oba gye wadda bw'ova mu isi oddawa? Nja kwebaza omutonzi Allah nti ekisa kye ekyomutonzi kyayita mu mukulembeze nampita nambuuza nakujja Makerere ng'oli professor nti yes
njagala onyambire ku ba engineers bange abato mu mirimu gyange egy'obwa engineering. Awo kale awo bitandikira ne bampa ssentebe w'akakiiko akalabirira entambuza y'emirimu egizimba amabibiro ago abiri. Esimba ne Kaluma. Yes. Chairman Project Steering Committee. Oluvannyuma ne banyongerako era kubeera Senior Presidential Advisor to Infrastructure and Public Works. Ebiseera bino ennaku zino nabampa bwa Chairman National Water and Sewage Corporation Board. Kale awo wonsanze. So kati okyali eri mwesimba okyaliyo nayo? Naye mujja kujjako kamera amala ogenda kwali ajja ku kamera. Engineer, tubadde tukyali ku nsonga ya ng'ovudde mu kakiiko k'ebyokulonda nti awozze obadde otunyonyodde President yasiima n'abanga akwongera emirimu emirala. Awo enjagala awo mirimu ki gye yakwongera Engineer? Emirimu gy'okukulira akakiiko akateekebwawo okulabirira enzimba oba development ya amabibiro gano abiri, Isimba ne Kaluma. Details sijja kuzoogerako obunene bwa buli ddaamu erina obunene bwayo mu maanyi kigejja amasanyalaze gena efulumya. Tuwulira 600 megawatts. Yes, Kaluma. Then Isimba 183. Yes. Megawatts. Okay. Isimba yo twagituusa wetuuka okutandikira okuwa amasanyalaze mu mwezi gwokusatu mwaka 2019. Okay. Era amasanyalaze ekyaweereza. Mukyalimu omulumulu obw'okuddaabiriza otebubula mu mirimu eminene. Kaluma ekyabuzaayo ebbanga kuba oli muddene ate ekintu kya njawulo, projekiti ya njawulo, kuzimba ebibiro wansi mu ttaka, wansi mu njazi. Kale naye nga mubeere n'essuubi nekyo kijja kutuuka etime kiggwe. Omanyi bw'ogendera mu mabibiro gano mu palamenti awo waaliwo ebibuuzo bingi era abasinga bagamba Engineer balyose ne bamutwalayo nti gwotegeera ebintu bino nti kubanga bali beebuuza byakatandika nga bizzeemu enjatika. Manyi ffe twali ebyo bitulengera byokka nga twebuuza ddala kiki, naye bwe bakutwalayo buli omu yasiima. In fact bangi bagamba Engineer balyose ne bamujja mu kakiiko k'ebyokulonda kubanga ye civil engineer agwanidde okubanga akola ku bino byennyini. Enjatika zaali zisose. Yes, enjatika zaaliyo. Ebyali bibulamu okukozesebwa nabyo byatereezebwa. Enjatika ne zibula. Atamukutte agamba emirimu gy'enkokotto ekiba mu nsi ezikulaakulanye bwe bayita hairline, bucracks obulinga oluviiri si kyangu kubumalamu. Obubaayo ate oluusi bugenda nga bukula. Kati nga bwolaba Ripon Falls ejjinja yakaweza emyaka egisukka mu 5 era enjatika mweziri. Kituufu. So obumulumulu obwo tebubulamu naye lwakuba nti ng'eggwanga tuli bato mu bintu bino. So currently Engineer akyali ku kakiiko ako yakulira eddimu eryo. Nkyali ku kakiiko
n'obanga era gwe chairman board national water. Yes. Okay. Chairman board national water and storage. Okay. Obadde oyogera family njagala kuwumbiraawo Engineer Badru Kigundu musajja mufumbo n'abaana manyi tebabalira abasajja baganda baana naye naddala abasiraamu naddala hakki ennyozi weza Engineer banga batugamba n'ekitabo kyammwe ekitukuvu bwe kityo bwe kyogera obusobozi Engineer bw'oyogedde endaba obulina obwakenya. So family kyenja okugamba nti famire ngiina n'abaana mbalina. Sijja kubulya bya haki mmeka biki ekyo tekisaana. Bannayuganda tubalekereyo akagamba tubasiibule. Bannayuganda bannange benjagala ennyo, bensaamu ekitiibwa, benkolerera buli obunaanyizibwa obuba bumpeereddwa, abanvuma mwe muli, naye nze kulwange sina mutima gugamba nti naye kambavume. Kuba ekyo Mukama Katonda yaba yakutonda, tiwatondebwa nga oli munyoomi, naye abasiima nabo gye bali era mbeebaza nnyo. Mukama Katonda atwongere obulamu, atwongere okuwagiragana, atuyigirize okuwagiragana. Kuba teri muntu akola omulimu tegukola muntu omu. Eyo yonna gy'oba oli naawe oba omu ku bakola. Kati ugange ebyokulonda eyo gye muli wansi eyo mwe mukola omulimu okukwatagana n'ebyokulonda kuba mwe mukuba akalulu. Bw'oba tukakubye sibaako kyembala. Naye ndi mumativu mu byenkoze. Tewali akola kintu nekitabulamu nsobi, naye si zebayita ensobi ennene eziri awo. Liiso ddene yeebala okututonda era ayongere tuwa obuvumu mu kukola bye tukola, naye tuleme kujolonga, buli omu aleme kujolonga munne. Kuba tewali alina buyinza ng'omuntu omutonde atonda munne. Tujjako liiso ddene ng'ayagadde. Tukkiriziganye, tusigale nga twagalana, tusigale nga tuwagiragana, tusigale nga tussa kimu ng'enkuyege mu bintu bingi, naye ate tuwaŋŋane amagezi. Bw'olaba ky'omanyi nnyo nga sikimanyi, mpa ku magezi. Nze ndi mwetegefu okuyiga essaawa yonna paka lwe ndiva mu nsi. Tweyanziga atulaba omulungi oyo ye Engineer Dr. Professor Kigundu gwe tubadde naye akawungeezi ka leero. Njagala okwebaza mwenna abasobodde okuba nga mutulaba. Nsuubira nti byayogedde olina ky'osobola okuggyamu ate n'otwala mu maaso. Mbebaza era kambagaze ekiseera ekirungi. Mubeere bulungi. Mweraba.